kubanga mbuulira obwongo bwaffe lwaki buli upside down. Lwaki oyagala tent? Kubanga ebisiikirize bingi bwe biti. Lwaki oyagala tent? Ng'enkuba bwejja ennyumba yiiyo etwala abantu abasukka mu 100. Ebintu bye mwali mukolerako kubanga abantu abo baagala kutambuza sitaani mu busokolosokolo. Uni n'akola tent eri. Bamanyi ebyo bya buwangwa. Eriyo ebyobuwangwa ebirungi era mbikkiririzaamu okusika ne bakuteekako olubugo ekifundikwa baba bagamba osika nywera effumu ndikkiririzaamu kubanga obeera nga mutabaazi akambe ke bawa lubuga waatanga emmere ebyo mbikkiririzaamu. Ate okufulumya olumbe awo ate olumbe lwe lutya lw'ofulumya ekyo tekiriiwo. Ne babambika engoye ne mufuluma jajja n'abafulumya. Ate okulya ogumere okufumbira bamuleko. Ate n'ogulya otya nga kampuni yazze efumba eri wali zifumbira wali nzijja mu kibuga kampuni neeweebwa contract okuzifumbira abantu 1,200. Emmere y'emikolo tekolebwawo wano nti eri obutiko emmere erimu akati k'akabaala talimu nnyo. Kati bannange ekigendererwa kyekyo kyali ki? Sigambye nti nze nzijjawo bya buwangwa naye mu Luganda olutuufu ebintu ebiri retrogressive ebibazze emabega. Taata wo yafadde emyaka 2 ng'ate babagamba muli nfuuzi mutuulaawo mufulume ennyumba nga mukaaba. 2 years later babatwale somewhere muli obumere jajja bwaleeta. Kati nga wano era bw'onooba nga okola ebintu bwe bityo manya abaana kati nga abaana abange bakulidde mu kibuga bali mu corporate world tebajja bikkiriza. So tugende nga tumodernizingamu ebintu naye abaana abange nabo bajja wano olumbe ne balulaba nga luli acceptable luli corporate. Tewaliiwo ayasanku tewaliiwo akola atya naye abaana abawala olw'okuba bava ewaabwe nga babbaabwe babawadde ssente zigula enkoko ezigenda okufumba ebyabwe by'omuko. Mubeera wali ku bbali wa kampuni eri efumba kubanga gwe gw'oyagala okufumbira balo gw'omanyi by'omuteeramu abo tubakkiriza abaana abawala ne basiba empombo zaabwe na buli kimu era ne baweebwa room we bakola ki we bagabulira babba baabwe. Kati abatuyisa ku dduwa ez'enjawulo tubagambe ki? Budde bw'oba obulina genda ne bw'oba oyagala ekimere nsiiba nnyo mpuli abantu tugende eno tugenda ku kimere naye bw'oba tobulina olubeerera nze akukyalo batandika okugabulira nze wenviirawo ako katuumulemu